as long as that I'm delivering the point which is supposed to be delivered out. Oba nkozeseza emotion oba se emotion ekyo kyange kuba nze mba nina ekintu kyentuusa kyange okozesa emotion zange naki kyange kubanga abantu betukoleramu society efaanana etya yekuleetera okubeera how you react to them. Society gye tukoleramu 70% mu batunuulire neeyisa yaabwe gye beeyisaamu. How do they behave? Bwotyo bw'olina obbakwata kubanga ekitulemye okutegeera abasinga obungi nti society yaffe egenze bakiyita evolving egenze ekyuka nti olina okugenda mu ngeri gyetambulamu osobole okubeera nga okola ekyo ekyetaagisa okuba nga kikolebwa. Ensonga endala nze obujulizi bwange mbulina weebuli era seetaaga na kugamba nti nno sibulina. Ssenyonyi tannaba kuggyayo musango kino akikozesa okukiteeka mu public ekendeeze pressure emutuddeko omusango mu kooti gyeguli. Njagala tukozese nnyo kye bayita okulowooza okuli extra. Abasajja bano bwe baali batwala omusango mu kooti baali bamanyi nti gugenda kubanguyira era nga bamanyi nti bannantagambwako bannantayogerwako era kye boogera kyekyo it's the alpha and omega. Ne bwe baali babitwalayo bayangwa mangu obbissa mu mawulire ne bagenda ne ku mikutu gy'amawulire okubategeeza amangu ennyo nga bwe bampawaabidde so that their issue ebeere nga eweereddwa public attention. Ne beerabira nti ate gwe baali batutte mu mawulire ye yali gatekeeper akwata ebizibiti bye baali batwala. Bwe nabalaga nti nno kye bankozeeko si kitidde baasalawo okukola ki okozesa akati ate guiltiness ye batawaanya. Lwaki nga luli bwe baali batwala omusango mu kugujjayo ate bwe baba nga baga nti baagujjeeyo lwaki tebaguteekera mu mawulire ne bategeeza abantu nti omusango twagujjeeyo? Nakyo baali badde bakiwandiika ne bakiraga. Ekirala ayagala kukozesa kino nti yadde amanyi nti sigenda ateeka mu defense. Nze omusango natadde mu defense yange talina kyaŋŋamba nze ngenda kubanja kooti musango gutandike. Ekyo kyo ndi very willing ngenda kubanja kooti omusango gutandike. Byonna bye naamukolerako byonna kubanga jjukira ono muli wanguzi. Nina okumugattako mmwe kye muyita emotions nti oba ng'oyinze extra. Bwe bujulizi obwo bwenjagala bwe tuyingira kooti ng'agamba nti namulebula wano na wano na wano kakati tutandika okugenda mu details zaabwo. Nga mubuuza kino bituwe answer zaabyo tuzitegeere then otambule ogende. Nze siina buyinza bufuga kooti. Naye kye neekakasa nti obujulizi bwange it will either let me go free oba bujja kunsibya. Ekyo nze kye nzikiriza okugenda nakyo ku bibiri nja kugendako n'ekimu. Naye kye siyinza kukkiriza bantu kujja kuzanyira ku profession yaffe and I will not even let eggwanga lino okubeera nga ekyo ekitono kye tulina because I normally follow nnyo ebigambo Kabaka byatugamba. Tukozese obukugu bwaffe okununula eggwanga lyaffe. Oba oli musawo, oba oli musomesa, oba oli mulimi, oba oli muzimbi, oba oli muyizzi, oba oli w'amawulire, oba oli musirikale, oba oli engineer, kyonna ky'oli. Use the skills you have to liberate the country. Kino kye nsobola okukola. And let this be the reason, let it go on record. Nti ow'amawulire nsobola okununula era nsobola okuleetera omuntu okusibwa naddala nga nina obujulizi bwange. Sinza agenda okuba nga asoose era ono si gwe nsookeddeko. Bwe nzirayo emabega n'enkulaga ku sitole yange genda okebera omusajja bamuyita Katokajo byali mu luzira bamusiba. Oyo yali adduse. Twamukwatira na musabo nga adduse nga bamunoonya ku bintu by'okusaddaaka omwana. Twamukwata I myself and Stanley Ndawula owa investigator ali mu komera. Ago gaali mawulire. Amawulire ge gakwata bakazinda. Amawulire ge gakwata Kyandi Jamwa ku nsonga za Temangalo n'ebintu sente ze baali balidde. Kati tebitandise lwaleero olw'okuba nti abantu bafe abasinga obungi leero lwe batandise okujjumbira ennyo amawulire. Ffe tubaddewo wano nze ndi myaka 18 nga nkola amawulire gano era zino sitole nzikoze eziwera
ono sigwe nsooso okusibya sigwe oba okuteekako enninga nsibizaako abawera ng'obiyezzaako abawera mu mawofiisi obujulizi mbwerinako kati obuvumu bwange bwe nnina nze azilongazi nti ntegedde nti evidence weeri that guy is going to be scared bw'anaatuuka mu kkomera nga bamuteereddewo obujulizi ng'abulaba bw'oddayo n'okebera mu trips ze payslips ziri mu kutambula naye mu payslips ezo zokka oziraba nga tuggyeko ebintu bya Civil Aviation Authority payslips ezo ziraga n'okulaga nti omusajja alidde almost 76 million z'arisiivinga mbu alina gy'agenze ku mirimu gya paalamenti asabye ennaku 5 n'amalayo olunaku lumu asabye ennaku 6 n'amalayo 2 n'amalayo 3 n'atagenda ku kye bamutumyeko ku nkomerero sente ye n'azizza n'azikozesa ebibi obubbi awo we butandikira mpola mpola era bwe yalaba ng'ekyasobola okutambula nga teri amutegedde ekyamukwata kyali kya Ssegirinnya era bwe bamusaako Kazito yakwata sente n'azizzaayo kati ekyo kyamwanguyira n'okutegera genda otunuulire ku likodi balaga ye worst performer leader of gundi yali chairman wa Kosase ku myaka 2 n'ekitundu gye yaliko era on those 2 years and a half report ze zonna ezisinga obungi ababaka banne tebazisayiningako bino ebintu mbadde mbifollowinga ever since I started to trigger him ansalinga ebibuuzo bya corruption bino report ezisinga obungi babaka banne tebazisayiningako abali ba member kakiiko minutes zoogera birala naye yennyini bye yawandiika mu report ze birala ababaka ne bagana obisaako emikono kino ekintu tekiri nti olw'okuba ono nti abantu abasinga bakitwala mbwa I have a personal vendetta on NUP no nze bwe mbanga ekintu sikirabyemu makulu oba nga ndaba nti tekiri ku mulamwa gwe twetaaga sirina kukakibwa kukigoberera I don't support any political party for one reason bannabyabufuzi bonna bayaayi a politician to tell you amazima either by mistake oba nga alina personal interest gy'alina mu kintu ekyo kyakubuliriramu amazima but most of them are liars babbi bakoze kyakukyankalanya ggwanga lino nakwagala ddisaanyaawo so on my submission I have my evidence I'm just waiting for this guy court etandike tuvasinge the good thing leave alone being a politician nti kati yayingira ku side eri we are all journalists njagala twekakase na bugundi bujulizi mu kooti naye yennyini akimanyi by under our ethics tosobola kwogera ani akuwadde bujulizi akimanyi bulungi ekyo kooti amateeka tegatukiriza but I have my evidence let's go to docs of courts buli omu ayimirire waayimiridde and we go for a cross examination mubuuze ebyanga mpe answer zaabyo muteerewo obujulizi bwabuuza then we go anaaba asinze kooti ejja tulamula okitegeera and on top of that is the same person who said kooti tezikola naye ate n'asituka n'agenda mu kooti kati ku mulundi guno azisuubira lwe zigenda omukolera oba tukwatagana bannaaye bulungi nnyo tukwatagana bulungi hello tukuwulira bulungi nnyo David Wasaba oli loud and clear tukuwulira bulungi nnyo kubanga eddakiika ze ndi wano ntono olw'ensonga nina ekirala kye ngenda okubanga nkolako ebintu bino banaye tubitunuulire n'omuntu wa bulijjo Airlines evunaanyizibwa ku kisaawe kiri ku nnyonyi ziri simanyi bano baddaasi ba Enhance n'abalala bano ebyakubuuka biki era ebyo ebintu byalimu mukyala bamutula kijjeni abantu abo for your information baali babasabye ssente ne basituka era ebyali bibasabisa ssente baali batadde pressure ku mukyalo oyo olw'okuba nti empapula ze zaali teziwera and she got that job oluvannyuma lw'okuloopayo banne ate nga kitaawe y'omu ku balwana ne pulezidenti n'attibwa ku mulembe gw'obota around 1980 oyo bamusajja baali bamuyita bamutulaki n'attibwa kati Museveni mu kuliwadinga omwana ono n'amuwa omulimu era bw'amuteeka awo bano bwe babagala omusaba ssente n'omwali ebyokuwa ab'amawulire ssente ez'okwadvertisinga Airlines essente zo ne ziweebwa omwami bamuyita Irumba agamba akulira bannamawulire abasinga aba online but we never received that money. It was around 180 million something. Kakati bano ne basituka ne bagenda wa president nga abasamoninze. Ne bamugamba nti mukama wange ensonga zino abasajja abadde bakkiriza tuteese.
twandibadde tukanya nabo ne tubawayo ekibatusabye. President n'abagamba temuwaye ssente n'emu ndaba ani abagoba ku mulimu. Airlines teyawa basajja bano ssente nga babaganye. Kati ki ekiweesayo ssente from Civil Aviation? Civil Aviation ye yali ekola ku ky'okuddaabiriza ekisaawe ekyo kizimba, ye yali contracting era ye yaleeta Abachina kuba yeevunaanyizibwa ku kisaawe. Then abasajja bano baali bazimbye nga waliwo ekisaawe ekikadde balina okkigatta ku kisaawe ekipya ekizimbiddwa, ne bakiteekako ssente ezaali mu billions of money. Era ensimbi ezo ezimu kubanga buli kilomita baali gye baliridde ebbiliyoni 10.6. Ssente ezo tezirimu mu lipooti ya Mwami Ssennyonyi. Nze bye mubuuza. He never reported that money in his report. Era ssente ezimu bwe baali boogera ku ekisaawe kubajjukira baali balambula ebisaawe bibiri. Ekisaawe eky'Omwaluwa n'eky'Entebbe. Nga ne ssente ze bayinflatinze mu bintu ebyo bye baali bakola zaali mpitirivu. Ababaka ze baawakanya ssente ezo teyazissa mu ripooti ye. Kyekintu ekyamusasuza ssente. N'abaleeta ssente weebali. Mugenda kuba shocked nnyo basajja mmwe n'abakyala mmwe ku lunaku lwe mulikera ku makya ne babalaga nga Ssennyonyi ya receiving ssente nga n'abaazireeta bayimiridde mu kkooti. Nze sinywa njaga, sinywa sigala, sinywa mwenge, mbeera ku alaali 24/7 byenjogera mbyekakasa. Era tujja kwewuunya. Gwe weebuuze essaawa zino the following people are looking for me. Lwaki banoonya? Lwaki banoonya abantu bano wammanga? Era lwaki emboozi gye basinga okupushinga essaawa zino ye y'okulaba nga bagamba nti kuba they are looking for me. Nabo bennyini bayombye mu meeting zaabwe munda. Kyagulanyi nga bagamba ki ekyabatwala mu kooti nga bamugamba omusango simanyi gujjeeyo okola biki. Naye ate nze ne baganze sisagala kujjayo omusango, njagala tuguwoze gugwe. Tuguwoze gugwe. They have sent 2 people, they have called me for a meeting and I dodged them. Bakantumira abantu babiri. Omu yali ayagala kunsinkana Lwakusatu leero Lwakuna nagaana. N'omulala yali ayagala kunsinkana ku Sunday. I refused. And I even made a show the other time ngamba Ssennyonyi annoonya neetondere. Lwaki? Nze sinza amuyinako obuzibu. Enguzi teyali ya taata wange oba ssente zange. Yali ya ssente ya muwi wa musolo. If he is about to apologize to me, agende yeetondere bannayuganda. Yes. Kubanga mu abasinga obungi nze nnyinza okuba nsobola okwegulira amafuta mu ttadooba yange oba okusasula yaka. Naye jjajja wange mu kyalo singa abadde gyali yalibadde tasobola kusasula amafuta mu ttaala. Ffenna abasinga obungi tukimanyi bulungi nnyo. 1.7 billion ezo ssente zisobola okuyimirizaawo amalwaliro ameka golowooza nga budget. Era zisobola tugulira ambulances mmeka zisobola okubeera ku centers ezo. Era osuubira singa babadde bagambye nti bazitadde kugula mama kits ez'abakyala abagenda mu malwaliro okuzaala, bameka baali badde basobodde okubeera nga bali secured. Kale katugambe ekitone nnyo ekisembayo. Bannyinaffe bangi nnyo bagenda mu nsonga abaana abawala abataba bali mu primary nga tebasobola na kufuna bupads obwo ne balemererwa n'okusoma. Gw'osuubira senga ssente ezo baaziteeka ku budget y'essomero nti ziyamba abaana, zaali badde zikoze ku baana bameka abaali badde balemeddwa okuluuzinga okusoma. Ebyo ebintu bye tuba tusooka okuteeka mu mitima gyaffe. I'm not looking for any penny from these people. Saagala ssente. Kyensinga okwagala, we want to have a transparent leadership bwe tuba baakukyusa ggwanga lino. Bwe tuba baakukyusa ggwanga lino, tulina okubeera n'abakulembeze abo be tulaba nti balimu ensa. Yes, sir. Jebaleko sewo. Kale sewo nawe jebaleko. Yes, nze incident omusango guno ngulinamu interests bbiri zokka. Naye ky'onaasalawo ggwe kiyinza okuziikira ddala generation eno oba okwongereza ddala enguzi. Kiri bwe kiti nti omusango guno ne resentment oba ignorant mind bannayuganda ku level gye bagiwakanyizaako nti ono munnabyabufuzi tasobola kukola kino, oli asobola. Senga omusango guno gugenda mu kkooti n'otaganya bantu bano kukuwuddisa nti mutuula muteese, ogenda boozibudde generation okutegeera nti
Parliament buli muntu aliyo ali enguzi. Ekyokubiri. Senga okkiriza n'oteesa in any sort of scenario ku musango guno. Ogenda kuba okutte bulangiti 3 ng'ozitadde ku nguzi era teriddamu kulwanisibwa wano Uganda kubanga njagala nkubuulire. Senga keesi eno egenda nga evidence eyo Uganda naterabye nti Ssenyonyono yakola ekintu bwe kiti. Abantu bajja sigala nga bakozesa tukimanyi NRM eri enguzi naye abantu bajja sigala n'entegeera nti enguzi eri mu NRM yokka. Kwegamba kiwe bano abali enguzi ddala abali mu opposition betwesiga okusigala nga bajirya nga bakozesa NRM as a scapegoat despite the fact nti naye eri enguzi naye twandyagadde bano ababiri NRM eba eri enguzi toyinza kugamba nti opposition terya kubanga parliament yaweebwa mandate nga yo okwesalirawo engeri gye yeesasula okitegeera. So toyina nze nkusaba ebintu bibiri ensonga zange zenkugambye bakubira amasimbuli kimu baagala muteese I know ku party yaabwe nga NUP oba opposition kibalya naye for the greater cause ey'okuzibula bannayuganda okutegeera munnabyabufuzi yaani ow'omulembe guno. Ndowooza ekyo tukole nga Saddaaka omusango togujjaayo guwozebwe. Kati kambagumye mu nsonga eno mugitegeere ababadde nange bammanya abakozeeko nange. Nina ebintu bino bisatu wammanga b'abamawulire abasinga obungi ne bye batalina. Once a case comes to my desk nga is at the benefit of our career and the company, toyinza kunziza mu mabbali kuteesa. Ekyo kyekisooka. Kati ebigambo bino kambi bagambe from me myself. Singa olunaku lukeera ku makya ne nzikiriza okuteesa n'abasajja bano bentadde ku kisenge nga kaakati balina option emu egamba nti ebyomusango tebikyakola kati tunoonye bwe tuteesa naye kaliya yange ngenda kuba njinyumiza nti abantu. Era kiki ngenda okugamba abantu ani gwe ngenda okuddayo njogereko wano e Kampala nga ddala yakoze ekikyamu bagambe nti ddala byenjogera bituufu. Buli muntu ajja kulowooza nti mba neenoonyeza byange kufuna akasente ngende. Kyesiri. Ekyokubiri eno yessaawa bwe kiba nti buno bwe budde okulaba nti tugoba enguzi mu ggwanga naddala mu buweereza bw'eggwanga lyaffe. Buno bwe budde obutuufu. Buno bwe budde obutuufu bwe tulina. Abalala bonna kabalabire ku ekinaleeta n'obuvumu eri abantu abalala okukkiriza okutegeera nti okke bwe bakwatako ng'olidde enguzi biyinza okugendera nga gundi oba nga gundi. N'abamawulire abalala nabo bayigire ku kino nti it is their mandate to act as the watchdog under our article tuteekawo nga ba fourth estate okununula eggwanga lino. Ffe tulina okugjayo ensobi ezikolebwa bwe tunaazituulako eggwanga tugenda kuba tulitunze. Temunsuubira kuteesa n'abasajja abo. At any point sirina we ngenda kutuula. Sirina. And for your information, let me tell you this. Ne bwe kinaaba kineetaagisa kuteekawo kabbo okusondesa bannansi for the good cause of this. I have to make sure nti ono omusajja bwe tumaliriza mutwalamu anti-corruption ayimirire mu kaguli annyonnyolere ebintu bino. Ne banne bonna be yali nabo bwe gulina okuggwa. Ekyo bw'aba abadde takisuubira. I'm not a simple person ino. Ndi mutonotono nga bwe nfaanana bwe nti. Naye omutima gwange mugumu nnyo ng'ejjinja. I have no any room for negotiation. I have no any room to surrender. I have no any room to be threatened. Nze Dean Lubo Wasaava. Ekyembadde mbuuza mukulu Dean, kozi ye ife abamu tumutegeera is an investigative journalism. Naye nze wano wali egundi ekinyusi. Ensonga okusinziira ku Sebamala zinamuwidde ayogera ku TV kiraga nti waliwo ebirumire ebyali mu lipooti eyo ebitaatambula bulungi. Kitegeeza ensonga yo somehow somewhere eyinza okubeeramu eggumba. Lwaki ensonga eno teweegatta ne bannayuganda abalina endowooza nti ensonga erimu eggumba
ne mutwala omusango guno mu kooti yadde ne Ssenyonyi yakoze eki yagenza mu kooti. nina abantu bendi mukwatagana nabo with my team. Omanyi ebintu biringa bisatu nze byenewala mundaba era ebiseera ebisinga temutera nnyo okundaba mu bintu bya manange munsondereko wano munkolereko ki kuba nina ekizibu kyensanze ennyo mu Uganda. Once I come out nengamba nti banange tusonde kino ojja genda okuwulira nga abantu bakugamba twasonda bilioni 3 nga n'atakuwa yadde ekikumi akoze eki akulumiriza nti yaleeta ssente naye nga taleetangako yadde olwataano. Kesi eno nandyagadde buli muntu omulala yenna agiyingiremu naye ogenda kuba otaddewo room ey'abaana abannakigwanyiza abeenoonyeza ebyabwe abaagala okugamba nti abaayi nze abasajja twateesa nabo oyo namulaba twateesa. Kakati wano bw'oguma bw'omu manyi nti abantu bangi abali emabega wa kesi eno besirina na bwe nnyinza kuba nnyonnyola nga mmaze okuteesa n'abasajja bano mbagambe ki afterwards. Nze ekyo kyekikulu kyange. The other time when ali wano nabanyumiza ku kesi ya Kasiwukira nti once I do a story ne picking up public interest ebyokugiteesezaako sibirinaako yadde eddakiika kuba mba mbuuza bano ngenda kubaddamu ntya enkya bwe balimbuuza. Okitegeera bwe balimbuuza ngenda baddamu kigambo ki kati ebyo ebibuuzo ebyo bwe balimbuuza ebyo yensonga lwaki nsalawo ne ngamba kesi ngenda gitwala ngenda kumuggulako private prosecution mu anti-corruption ekyo nkibagambi. I've done with my gundi zonna ngenda gikola ngitekeyo ayimirire naye mukaguli wali nange nga bwantutte eno mu bya defamation simanyi biki nange mutwale wali mu ya anti kubanze muvunaana nguzi timuvunaana kirala. Dina, I'm worried of your life. Have you thought about your safety? Kakati nekyo nakyo ndowooza kankikiriyalinge bulungi. There is no one who has right to my life. Ekyo kankibagambe. It is only God. If it is my time to go tomorrow, ne bwe naaba nina bulletproof oba biki nga Katonda asazeewo nti kalenda yange ekoma nkya ssaawa 5 ne bwe mba nnwana nnyo ku mukaaga sijja kubanga njogera. Newe bakiba nti Katonda amanyi nti I'm supposed to live 70 or 50 or whichever kind of years zenina okuba ku nsi kuno nja kubeerako tewali aninako buvunaanyizibwa ku bulamu bwange. That's why nze nasalawo ne ngamba sigenda kudduka nali bweru awo nenkomawo wano tetulina gwe tugenda kulekera nsi eno. Nze bakadde bange balwana mu ntalo za wano n'abamu ne bafa mu mbeera embi. Kakati it is high time now to secure our country for the good of our children. Betulina wano tetulina gwe tugenda girekera. Ebyo ebyasimanyi bajja kutta bajja kukola ki bajje alina obuyinza ku bulamu bwange oyo afuga kalenda yange ajje.